Olunaku lw'enkya waliwo abantu abateekateeka okutambula okugenda ku Paalamenti nga beekalakaasa okuwakanya obuli bw'enguzi bwe bagamba nti bususse. Kyokka gavumenti ya Pulezidenti Museveni yadde ng'ezeeyewera nga bw'egenda okukola ku bali bw'enguzi eby'okwekalakaasa kwa bannansi okuwakanya omuze guno naddala mu Paalamenti erabika si yakubigumiikiriza. Mu kwogera kwe ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yalabudde abateekateeka okwekalakaasa ng'agamba nti bakozesebwa mawanga g'abazungu. Some elements, some of them from opposition, are always working with foreigners to foment chaos in Uganda. Riots, illegal demonstrations, illegal and inconsiderate processions, etc. These people are unfair and inconsiderate, and they should check themselves. We shall have no alternative but to check them. Yadde nga poliisi yalabula dda kwekalakaasa kuno, abavubuka balabika nga bamalirivu okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe mu kuwakanya obuli bw'enguzi. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi naye avuddeyo olwaleero n'asaba gavumenti ekkirize bannansi okweyagalira mu ddembe eribaweebwa ssemateeka ery'okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku nsonga ezitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe. Bannayuganda naddala abavubuka baavaayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali leaderless. Ne bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira, bali parteless. Tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira, bali tribeless. Era tebalina mu kutya kwonna, bali fearless. Ekyo nno nkiwa ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifuule nti kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. Essemateeka waffe ku kakakulizo kateekako nga tebalina kyakwanyisa kyokka. Kyetuwulira nti wayo bannayuganda abavuddeyo n'amalowoozi nga bagala kulwanyisa buli bwanguzi nga bagala okujja okulaga obutali bumativu bwabwe obaolyawo ku Paalamenti ne mu kibuga n'ekitundu kyonna ekya Uganda kye bandiyagadde baba baddembe okusinza ku ssemateeka waffe tekiri mu mikono gya poliisi oba magye ate gamba nti ffe tukigaanye era tekiri mu mikono gya Mwami Museveni. Uganda si ya Mwami Museveni. Uganda erina kutambulizibwa ku ssemateeka waffe. Ssemateeka waffe alambulula bulungi nti buli munnansi alina eddembe eryo ne wabeera omu oba ng'ali wamu n'abalala. So ekyogezaako ate okudiployinga n'okukangakanga bannayuganda okukozesa omukisa n'omwaganyo gwa ssemateeka okulaga eddoboozi lyabwe n'obutali bumativu bwabwe ku nsonga yonna. Kyagulanyi wayogeredde bino nga waliwo n'abatandise okulumiza akulira oludda oluvuganya Joel Ssennyonyi mu by'obuli bw'enguzi era nga naye baagala alekulire. Abaali bavuddeyoko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lubongoya mutabani wa Museveni baavaayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale baavaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za ssente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwa leero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssennyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bwonna then tutekinge action iffe. Namubasoomooza n'obasoomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action buli we nvuddeyo ne mbaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu. Buli bwe njogera ku nguzi ne ngamba nti Honorable Mpuuga ne ba commissioners beetaba mu nguzi obujulizi bwe buli ate nabo bakikiriza nti ssente baazitwala. Buli bwe njogera ku nguzi mu ofisi ya speaker obujulizi bwe buli ate kakati naye yavuddeyo n'akikiriza yali erwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente y'omusolo kasajja n'agabana nammwe abalonzi kati naye enguzi agikiriza. Bwebwe obujulizi obuli available. Kakati obujulizi bumwira ku Ssennyonyi lwaki temubujjaayo? Kubanga abantu bano benjogerako bennemeddeko be bafuna be bayitamu ne bafuna ono bloga ne bafuna ono ne bamuwa akasente. Kakati yogera ku kino yogera ku kiri obujulizi mubujjeeyo mu nkube mu mbuga z'amateeka. Ekirowoozo ky'okwekalakaasa kyatandikira ku byaliwo e Kenya abavubuka bwe beeyiwa ku nguudo okuwakanya etteeka eryali liruubirira okubinika bannansi emisolo ekyaviirako omukulembeze w'eggwanga eryo William Ruto okupondooka n'alisazaamu era n'abaako n'enkyukakyuka endala ze yakola mu baminisita be okwongera okutereeza ebyali bisobye.